Okay, muntu wange nate ntwala omukisa guno okwebaza okubanga okyangoberera nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Olunaku olwaleero ndina abaami bano b'enkyaziza babiri, simanyi ku mmwe oba waliwo abamanyi, naye bwe mba nkutte wano bwenti kino ekipande nkiraba kuliko abayimbi baffe aba Kadongo Kamo. Nno balabika baali mukwano ogwa ddala. Nga baagalana. Olaba gundi engeri gye yali akuttemu munne. Nga baagalana. Naawe tokikakasa kino? Beebana. Kale ngenda basaba bo bennyini bagenda tweyanjulira twongere obategeera, then tugenda kunyumyamu mpola naye nga mbagambye nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Ennaku zino tuli mu nteekateeka ez'okuba nga tukola ebijja bya abayimbi baffe abatugendako bana. Tulina Ssaalongo Kiwanuka Fiina yakuyimbira oluyimba Fiina kulikayo okusoma ne Naalongo Zaituni Nambawa. Tulina oyo yaziikibwa Kajjaga. Tulina Oweerwankoni Moses Balongo yakuyimbira emibiri gifuuka, Sisedde wammwe, Namwanje ku Mbaga, Namwanje ku Poliisi, Mukyala Kibaate. So bebo ne Francis Bukenya entumbo y'omugo waba muli asooka era ye yali mu oluyimba Omutembeeyi, ye yazanyanga Omutembeeyi. Ne tubeera n'omulala asembayo Geoffrey Mukungu Malaika ejini lye Mombasa. Kale tugenda kusooka n'omukulu ono naye Sepeo tujja gijjako. Tujjeko Sepeo. Okay, kati nsaba weeyanjulire ku abatulaba. Abatulaba mwenna. Yongezaako eddoboozi. Abatulaba mwenna, amannya agange nze Waliggo Roger, nga nzaalibwa omwami kati omugenzi Frederick Kiwanuka n'omukyala Nambawa Zaituni. Nambawa Zaituni. Mwenna abatulaba, twongezeeko ku ddoboozi. Mwenna abatulaba bannange, amannya agange nze Kato John Kennedy Lusiba, nzaalibwa omwami Kiwanuka Fred omugenzi kati ne Nambawa Zaituni ne waali. Okay, kati fe engeri gye tuli nti abo bemwogeddeko kyemanyi bayimbi ba Kadongo Kamo. Ate oba oli awo tuyinza okwesanga nga waliwo ali eyo naye nga ku bantu abetwogedde tebabamanyi. So tugenda kukozesa omukisa guno okubanga at least tuwamu akapera abantu abo basobole okutegeera omuntu ayogerwako yani. Bwana Waliggo, nsaba otuwemu akapera either ku luyimba lwa maama oba olwa taata. Oluyimba olwa maama, olwa Fiina, nga lugamba kiwakulikayo okusoma ng'olabika okooye nnyo obudde bwakajyamu. Ngenze ne nva ku ssomero ne nfuna eddowooza embi ate nga weekiri. Bw'otyo bw'oyimbye ekitone kino enda mawogo. Kati Kenti John Lusiba nsinga tegeera lya Lusiba, naawe tuweemu tulabe. Nze ennyimba zo nnyingi naye kambaweeko luno lwa taata lwayimbako. Tikyambagudde nkomyewo okunyumya era nzize n'akaboozi kakambwe byesisuubula nti kapito. Nyingi nayo n'endala nyikanirwa Fiina Fiina. Ffe tetufaayo, twagala abantu. Fiina kulikayo okusoma ng'olabika okooye nnyo obudde bwakalwe. Ngenze ne nva ku ssomero ne nfuna endowooza emu ate nga kye kitamu. Ezo bwe ziri. N'endala nyimba nyingi ako kati mu mutwe. Luyimba kiri osinga okwekakasa? Nze ku kyokuyimba ndowooza ngenda kwesiba ku Lusiba. Waliggo tusooke tumukole ki? Tumuteeke eri ku bbali. Naye Waliggo tugenda fokasinga ano mu kamera wadde tukutadde ebbali. Luyimba ki olulala? Waliwo ne lw'eddiini. Eddiini kyeki? Eddiini kyeki? Anyway, tufokasinge ku Fiina kubanga Fiina yasinga nnyo okubanga ko Fiina yasinga okubanga mu nnyimba zonna ze basinga omutegeererako.
ati waliwo oluyimba fiina nga bugambye fiina manya na paati 3 nya nekakasako nga nze gwe ze weekakasa nti ogambye alina so nze nga ndina okutereeza nti lulina paati 4 then oluvannyuma Mamuli Katumba ne mukadde maama bayongerako ekitundu ekyandibadde ng'ekyokutaano bifa magoba. Kale let's concentrate on fiina part 1 part 1 kubanga yongira byo gitegeera bulungi. Gitwongeremu akapera fiina part 1. Fiina kulikayo kusoma ng'olabika okooye nnyo obudde bwakalwe ngenze ne nva ku ssomero nefuna endowooza emu ate nga wekiri. Kati kameramaani mwami Sesaazi Vincent agamba bano abaana okuzanyira mu bizinensi tetufaayo kati wadde kameramaani tebamulaba njagala agenda bawaamu akapera okusinzirira awo waali. Kameramaani nsaba otuweemu akapera ku luyimba lwa fiina olwo fiina part 1 abakulu lwe bagezezaako okuyimba. Fiina kulikayo okusoma ng'olabika okooye nnyo obudde bwakalwe ngenze ne nva ku ssomero nefuna endowooza embi ate nga bwekiri kyotusazze lwaleero kiwudde nga kinyoola naye nga kutya. Ndowooza mukiwulidde. So baganda bange byebyo bataata baali bayimbi sitikatala nti n'abaana balina okuba abayimbi. So kyengenda obbabuuza Bwana Waligo ne Bwana Waligo muzeeyi we yafiira walina emyaka emeka? Muzeeyi yafiira tolowooza? Nze nali nkyali muto nnyo. Wali okyali muto. Muzeeyi wamulabako? Namulabako naye nali nkyali muto. Wali okyali muto. Ekifaananyi kye ng'osobola okitegeera? Era okugenda okitegeera wano nga nkuze nga mbirabako mugu naye wali nga sikitegeera. Waligo wazaalibwa mwaka ki? Mwaka gandibaawo 1998 awo 1998-99. Muzeeyi mpozi yafa ddi? Tolowooza? 2001 gye myaka 23. Waligo gundi Lusiba. Ogenda kutujjukiza Ssaalongo yaleka abaana ameka? Ssaalongo Kiwanuka Frederick yaleka abaana 3. Abaana 3. Ani? Yaleka 2 n'aleka Kato n'aleka ne Waligo Rogers. Waligo Rogers. Oli mwana wa kumeka? Nze ndi mwana wa 2. Gwe mulongo wa 2. Then ono n'abayanzirako. Ono n'akuddako. Muzeeyi we yafiira wali otegeera bulungi? Nali nsitegeera nnyo naye we yafiira mu kufa kwe namulaba. Muzeeyi yafiira wa? Muzeeyi twali tuli eyo zeekazo tubeera era we yafiira na mu ntebe yasesema nnyo omusaayi mungi ebafu zaalinga 2 nga mumulaba kuba nali ninawe eri mu kuzanyira nenokwanga maama ayitawo muli ekintu ekiyinza nga nze emyaka gyange nengenda kangende ewaka naye nemusanga ali mu mbeera bwekyo era nakutuka nga mumulaba. Ekyo siba kirabira kuba namulaba ngaakutuka. So eyo ekazo gye mwamujja okubeera nga bamuzaayo e Kajaga? Era ekazo gye bamujja ekazo bamutwala e Kajaga ne bamuziika eyo. Okay. Kati bayimbi kyabo bojjukira bawerekerako okubeera nga muwerekera mukadde waffe? Bayimbi baali bangi. Abayimbi bakadomokamu bonna baaliyo era teri atamanyiiwo bamanyi ndi wakadomokamu baaliyo e Kajaga mu kuwerekera mukadde waffe. So baganda bange obulamu obwo mwabuyitamu mutya kubanga yabaleka mukyali bato abalekedde Namwandu Nalongo Zaituni Nambawa? Obulamu obwo kusoma kukola ki embeera yali etya? Kati obulamu obutaata waffe Kasaaya ava mu nsi eno netugenda netubeera ku Bukojja
Ebukojja luddawa? Ebukojja Ekyaggwa eyo bayitayo Kabanga. Era ng'Ekyaggwa eyo bakojja baffe abo batulabiridde okutuuka nga tukuze paka we tukuze kati etanga okuba nga twetegeera. Kati ne waffe ennyini kale twagendayo nga tuli bato naye nga twali tetugendayo nnyo naye twagendayo nga tuli bato. Kati ebbanga lyetumaze nga tuli Ebukojja netukesera netugendayo nga tutandise okuba nga tutegeddemu maama n'atulaga ewaka ewano. Kati nze nganze kati nemmanya nti wano wewaka era nze ntambuddewo kati ebbanga eriwera. Ate nenfuna omukisa nti jjajja azaala taata omukyala Nalubega Maurisia ali saidiz eyo netali eri Kajjaga yennyini. Anti we nagenda nali nsuubira okuba nga mulabako naye saasobola nasangawo Waligo John ekitammwe. Kati oyo taata yaliyo yakuumaawo kuba ye yasigalawo abasigadde Katonda yabajjulula. Pozi balo bwe batugamba babiri olosengawo waffe ne taata ffe betutalabangako betutamanyi tetumanyi babali usenga ye nayogerako naye nga yalaga naye ali bibye yagala kumanya. Taata oyo omulala naye tetumanyi gyali naye nanjogeddeko naye naye samulako kusangako ku feesi naye okuba naye yekola ki yekweka. So ne mukulanga obulamu bwe mukuliddemu obwamulekwa okusinga mumanyiiwa eno ku Bukojja okusinga. Bukojja bo sinzo okulira. Kati baganda bange mwenna abali eyo abagoberera Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst, Facebook, YouTube ne TikTok, nsaba ebigambo by'omwana ono mu binootinge bulungi kubanga nalaba ebigambo ebyagenda nga biyitingana nti abaana n'okulima ku bijja ne batakola ki ne baba nga tebasobola kulimako ku gundi. Kati omwana wuno akugamba nti eri bazzeeyo obukulu ate oba oliawo wayinza okubeerawo ensonga nnyingi lwaki tebakulirayo, lwaki namwandu we yatuuka okubatwala yabatwalayo bukulu okubalagayo. So ebintu ebimu tunenyenga nga tukola ki nga tulekamu kubanga naffe tuli wano ku Facebook, tuli ku TikTok, YouTube naye naffe ewaffe tekoze eki teteredde bulungi kiri awo. So embeera nejja nebeera bwetyo. Obulamu bw'okusoma batuweereddeko bakojja wanze bampeererako mu primary nze mmala nengende wa jjajja oyo ali eyo jjajja azaala taata Nalubega. Kati nzeeyo ngenda nemmalirayo jjajja ali ku kyalo ki? Ali kyalo bakiyita Kamulunda. Biikira eyo ne oyitamu mubiikira n'ogenda kyalo bakiyita Kamulunda kiri eyo mu Kyotera yali esaadiza eyo. Kati oyo yantwala ewuwe nembeerayo nensomerayo P5 nensomerayo nemaliyo kali primary. Kati eyo primary yo nagimalira muganda we kwa muganda wa muli kumpi alina essomero awo naye yanyambayambako nemmalako P7. Kati bwe namala P7 eyo kati nenzayo wa jjajja oyo jjajjange nengenda ku secondary eyo bagiyita St. Raphael's Kabira SS eyo gyenamalira O level. Kati bwe namala O level nendabanga ebyesente bikoze eki bikalubyemu nenkomawo ku Bukojja. Tonadda ku Bukojja alokojja wange yalina saloni eyo Salama Road eyo ku Kyemunyonyo nenfuna ekirowoozo neŋŋamba naye lwaki sigenda mu byenviiri kale nembanga agala okimugulamu naye nga omulabanga alabanga sikola ki tajjamu bulungi nesooka nembeera awo. Kati nerabiddemu nabala siniyafaawo nenfuna omulimu gundi wali yanjigiriza bya mobile money yagunjigiriza oze mu pepa mobile money awo. Omukyala waliwo omukyala yali eyo ku lw'entebe nerabiddeyo awo lw'entebe wano ku anyway kati kankwateko ne Waligo Rogers kituufu munayi nange okimanyi nti
gwe nno oli mulekwa naye okimanyi nti nze ndi nfunzi nange munnange taata yafa maama yafa naye tetulina kwekubagiza nnyo obulamu bulina osigala nga bukola ki nga butambula. So waligo obulamu obwo obw'emabega eyo obutambuziza otya? Wasomako wafuna omukisa okubeera nga ogendako ku ssomero? Twongeze eddoboozi. Omukisa gwonna gufuna nensomako naye era kale saatuuka wala naye nasomako akodya baffe batuweerako netusomako era tetwasoma. Okay. So baganda bange abali eyo ndina kyenjagala obbajjukiza ku baana bano. Waaliwo omukyala gwe baayitanga Sauda Nakitende, so ne yafa. Sauda Nakitende wamumanyako, wamulabako? Wamuwulirako. Musobola okunoonya ku nnyimba ze, tubuliddwa ekituufu, ani eyaleeta, then muyiga okutegeka. Lwe luyimba olwasinga omutunda yali mu kibiina kya Lukwata Guitar Singers, Damaite Lukwata ng'ekyali wamu. Wali gwe tugenda fokasinga wali abantu beetaaga okuba nga balaba feesi. Olaba feesi zino abantu batubuuza abaana b'abagenzi baliwa? Ye ku mmwe ababiri ani yasinga okugyayo ekifaananyi kya Ssaalongo Kiwanuka Fiina? Era abatulawe bajja okusalawo. Tebabamanyi. Kati ky'oba omanya ebintu bino ebimu bye tuli mu kuteeka ku mitimbagano fe abagezaako bizi okusa. Nkakasa oyinza oteekawo ssente omuntu okulaga ekifaananyi kya Ssaalongo Kiwanuka Fiina nga tasobola kubanga abasinga tebagira ki. Naye nga simanyi oba ekifaananyi ekyo musobola okiraba be baaba omukwano ababiri, Ssaalongo Kiwanuka Fiina ne Nalongo Zaayi. Ndowooza muyinza okulaba ku bano ani afaanana omusajja ow'amasappe. Mwena mubafaanana. Ani yatwala amasappe ng'agamuzeeyi? Era ffenna. Mwena. Iyi naye ate waligo tulaba alimu waligo. Tulabamu waligo alinamu ensonyinsonyi. Alinamu ensonyinsonyi naye. Nze Ssaalongo saamulabako kiri awo n'entambi ze zibadde entono, naye Ssaalongo wensinga omujjuukirira ennyo nga Livingstone Kasozi afudde. We baali bazinga maiti ya Livingstone Kasozi. He was very stubborn. Very stubborn. Nga ba Amiri Sengendo bamugamba nawe Kiwanuka sooka otuleke tusooke tumaalirize guno gwe ekitokola ki? He was very stubborn. Kinze basing on what kyenalaba mu gundi eyo kyensobola okusinzirirako okubanga mbagamba nti ekyo kyenamutege kati ageega amasappe ne mu nnyimba ze oziwulira ez'enjawulo yali musajja w'amasaali. So kyembuuziza nti kumwe naye ono ye ndowooza yatwala mbeera za maama. Walugave. So ono muzzukulu abazzukulu b'Abagave babayita batya abalenzi? Abazzukulu b'Abagave? Abalenzi. Kati nze kyenyinza okugamba ng'eri ewaffe Busoga abazzukulu b'abeddira Embogo abayise Igaga, omuwala abeera Nayigaga, then omulenzi abeera Kalulu. Abeera Kalulu. Kati simanyi oba mwe naye yono muzzukulu w'Abagave omutuufu. Omujja omutuufu. Ensonyi zo mpitirivu. So baganda bange obulamu ne bujja ne butambula we butyo. Waliwo ekibuuzo ekirala ngenda bibuuza mmwe naye nga mbibuuza on behalf y'abo abatugoberera. Abantu omanyi nti abasinga bawakana nti nanyini kuyimba luyimba lwa Fiina kulikayo okusoma tafanga. Abantu bangi bawakana nti nanyini Fiina kulikayo okusoma tafanga. Bamulaba aperforminga, bamulaba ne mu video. Ekituufu kyeki
ekituufu Fiina kulikayo okusoma oluyimba olwo lwayimbibwa abantu babiri omwami n'omukyala naye omwami yava mu bulamu bw'ensi eno omukyala waali naye omukyala oluyimba olwo yafuna gwali naye essaawa zino eno eyandibadde nga patana mwe bali mu kubanga ennyimba ezo baziddamu kati bwekityo bwe kiri. Okay. So yaani oyo gwe baddamu naye oluyimba ennyimba ezo baziddamu n'omukulu bamuyita Kayiira Simon eza Fiina tesino naye eza Fiina naye baziddamu ne Kayiira Simon. Nalabako mabega kojja mmwe Lavex Semakulanga naye akoze eki bakutte Fiina part 2 so na era twalina enteekateeka ey'okuba nga tukwata oluyimba obujja ku ttaka olumanyi obujja ku ttaka taata we bamutumya atwale ekonkome ndumanyi olwo olw'ekonkome tugezaako okwagala okuba nga tuzuukusa ebintu ebyo so Simon Kayiira mwenga mmwe mulina kye muyinza ogamba nti mufunyeemu oba Naalongo afunyeemu ati ekiriwo mukulu Simon Kayiira ayinza okuba nga kyakola ennyimba okuluddamu nti oba nti alina maama nti kiyinza okuba kiyamba maama oba naffe kituyamba naye obuzibu obuliwo tetulaba bwe kituyambira mutya nti kati essaawa zino eno okola oluyimba ne maama era mubeera mwenna kirungi kyokola nti emirimu mukola ki mugifuna naye nze kati nga nze bafa abaana kituluma maama okukeera ku makya nagamba naye ntambule mu safaari ennyimba nampita tugire nini tampa ka sente talina kyankola ki bwekiti bwekityo kati nfe nga abaana ffe tetwandifudde nnyo ogamba nti oba olina kyotuwadde naye nze njagala nnyo okulaba nti maama oyo akedde ku makya ayina ennyumba ye nti abaana be bajja kujja bawumulyewo abazzukulu nti naffe lyessanyu lyaffe ffe tulinda okuba kaffe tukuze byetuyiseemu tugenza tubigumira tweyiya naye ffe kati bune kyeffe ekituluma tukala ku makya nga maama essaawa zino maama owaffe embeera gyayitamu si gye yandiseemu okusinziira ku bintu byabwe baateekateeka ne baawe ng'akyali mulamu kabe byandibadde bikola ki bibayamba tuyamba bana naye bimukola ki ekibuuzo kyange ekirala waligo bikwatako bino ebiyiiye bya mukadde bya muzeeyi birina ebibayambidde byeyaleka ng'ayiiza sijja kulimba ki naye tewali bitya tewali we bituyambiddeko wadde n'akamu ffe tubiraba bulabi n'abo ababikozesa ababifunamu abalala nabeera tubalaba bulabi nga era tetulina kyakukola tewalina tebituyambyeko wadde anti okuyamba kubeera kwa mirundi mingi si nti oba bibayambako n'okubeera nga murecognizingibwa nti abo nno be baana ba Fiina abo be baana anti munaye Fiina yafuuka Fiina n'alyawo erinnya lya Fred era okimanyi nti wogamba omuntu nti Kiwanuka Fred ovaawo nga tategedde naye bw'oyogera Fiina kyokka kimala ye yeefunza erinnya ati waliwo abantu abajja mu music omanyi kye bayita okwogera ku linnya Kafeero olina okutwala obudde okakasa omuntu Kafeero kigwe oyogerako era nga wowulira basudde nti yajja n'akola ki erinnya n'aligula nga lirye Sebata lirye Kasozi nga olina okutwala obudde okunnyonnyola omuntu Luyima Kakumirizi Mugula so kati yeyo mwenga abantu mwe temulina kye mukoze eki temulina kye mukifunyeemu so emabegaawo natambulamu nasooka okulaba kubanga natandika okwogera naawe ndowooza mu 2018 mu 2020 yes nompeerezaako ebifaananyi ng'ogenza okulongoosa ebijja
bya muganda waffe tata wammwe Ssaalongo Kiwanuka Fiina. Okujjukizaako abantu, Kiwanuka Fiina bayimbi ki abaayitako mu mikono gye gwe boyinza okuba nga okyajjukira, omuntu ali eyo ajjukirira okwo? Abayimbi abayiseeko mu mikono gye wakati ffe betukuze tulaba kubanga era oli agamba nti taata wamwe yabeeranga n'oyo. Mulimu mukulu Saamasi Aswalukaga baabeeranga bonna, mukulu Mamuli Katumba baabeeranga bonna. Kanze be bantu bensinza okuba nga muli benkuze nga bempulira nti naye ng'ate era bangi nti yali nabo, naye ng'era bw'oyoga nti ze ndi mutabani wa gundi aga mutabani wa Fiina kulikayo kusoma nti naye nga bo bangi. Kati nze benkuze oba betukuze nga ne baba bazze ku kyalo nga batimbye nti agundi batimbye wali ffe batabani ba gundi nebakola ki ne babakkiriza muyitewo. Ekitone kino eky'okuyimba ngambe nti nammwe mwakifunako waligo ekitone eky'okuyimba omanyi okukooka? Sijja kulimba. Gw'omanyi ki? Nze ekitone kyennyina ndowooza kusamba mupiira. Osamba mupiira, osambira wa? Sambamu eyo gyemba naye ng'okuyimbako kale nga okuyimbako naye nga wekuba kugira nsobola otuula awo nempandiiko kale tugambe oba oluyimba. Wali owandiseeko ku luyimba waligo totulimba? Sibitwala. Sooka olinde wali owandise ku luyimba? Nali ntuddekawo nempandiika naye sibitwala nga kikulu era kati njagala otugambe ebigambo ebyo bye wali owandiseeko mu luyimba. Waligo ojja kudda wano otandika otufeerafeera. Kyabijjukira si kufeera naye nga kyekitone ekyokuwandiika kyo nkyewulira nkirina naye lwakuba sinaba kiteekako ngambe ntya essira kukiba sirias kubeera okutuula awo. Okay, ebyo bye bigambo bya waligo sijja kugira kubanga munaye tujja kweyuliza wano. Kati tugenda kwesiba ku lusibo ono. Omanyi olabye abeewammwe nga bayitira naawe olina okola ki? Olina okunywereza. Kati lusiba ekitone ky'okuyimba mu famire ng'ogyeko siniya waligo waliwo omulala eyali akitutte? Taliyo. Ye Babirye kati yakola ki? Babirye gyali alina ewaka we wabeera anajabeera n'omuntu weyo naye yali kyaggwa eyo. Okay. So waligo si muyimbi, Babirye si muyimbi, kati lusiba ye yatwalako ku kitone. Lusiba ye yakitwala kubanga kyo yakyewulira. Okyewuli anti waliwo ffe nomanye ebintu ebyasinganga otubonyaabonya nga muzeeyi wo waabeera mukubi wa bikonde naawe osuubira ogenda kubeera muki era nga nezibeera zino ntalo biki oyinza okugenda n'onaawuuza naye okomawo naki mimonde. Kale simanyi naawe ekitone obanga okiwulira ng'omuntu okirina ng'omuntu oba ogamba muzeeyi yali akikola nange nja kikola. Ate kati sikikola kibeesingira nnyo nti okwa muzeeyi yali akikola naye nze kiri kati nze kindi mu mutima kindi kale nga mu musaayi nti mbeera olw'embeera awo mba nkiwulira kubanga bwe mba nakeera ku makya nga nsobola okuba nga ntuula awo n'empandiika oluyimba nengenda mu studio nensobola okuba nga lusobola okufuluma nga n'omuntu n'aluwulira n'agamba kati nze sikikola agamba nti muzeeyi okuba nange nedda naye nange muli mpulira nga mulimba nkiwulira. Okay. Kati oyimbye zino ng'ez'aba muzeeyi oba naawe ogenze na guno omulembe oguliwo? Ndi ku mulembe oguliwo naye nga si mulembe nnyo ate oguliwo ddala nti ng'oga nti balaga biki tusooka otuweemu akapera tulabe ddala akayimba awo bakayita nali simanyi. Tinali simanyi nti olunaku lulikya n'embeera kyendi era saategeera olunaku lulituuka n'enfuuka kyendi
oyo atakwagaliza mugambe nali simanyi, akulemesa mugambe nali simanyi, akulwanyisa mugambe nali simanyi, kino kyendi gy'oli Mungu yamanyi. Nakayimba ako. Okay, nange nali simanyi. Wava ku kyokola oluyimba olwo? Oluyimba olwo ninako embeera emabegaawo gye nalimu nalina wendi naye ng'ate olaba waliwo ebiseera ebyo nali nkolagana gundi oyo mukulu Kazende Boy oyo Segonja nga tanso kuntwala mu byokuzannya bino gundi komedi ebyo kati nina we nali ntudde ng'ongamba omuntu watuge kubanga asobola okuba nagamba tusiba jangu wano bojanukole boti bonakola boti ne boti naye ng'ate n'omuntu gw'osanze n'akutuusa n'egyakutuusize ku CBS n'olaba no n'akulambuza n'akulaga nti osobola okutuuka ku kino naye ntudde awo naye nga ekyozo nekinyira akayimba ako ne kanjira naye simanyi kati bwe nava nakwako ne nkafulumya tekannafuluma nnyo naye nkayina. Okay, kati tetujja gendayo nnyo. Omwana ono muyimbi, muganda waffe waligo Boola, babirye ye atokosa ttooke mu maka agamu. Oba nno nabwo buweereza, ali mu buweereza, kati bebo abaana be tulina. Ennyimba za muzeeyi mukoze ki okubeera ng'ennyimba ezo zikuumibwa okubeera nga zikyatambula mu bantu, abantu okubeera nga bakyazitegeera? Mulinawo enteekateeka? Ennyimba ezo ekituufu kiriwo ekiti tulina kubanga tusobola okuba nga tufuna connection n'abantu kandi nga bwogamba nti nina connection ne muzungu David asobola okuba nga alina engeri asobola okuba nga akusapootinga alina akuwa amagezi n'agamba nti ennyimba netwandikoze bwetu ne bwetuti oba kati oluyimba luno osobola okuba noga kati gwe okusinza ekitone oba kyolina wandikoze oluyimba luno oba osobola oddukola ki oba osobola odduyimba netulaba engeri esobola kuba nga zisigala nga ziri mu bantu. So which kind of support gye mwagala okuva eri abantu Upon Music? nze kati ekikulu nze nga nsi oba kati nga nze kati nze nange kati nze system engeri gyenjirimu nze kati nze ne support gye neetaaga kubanga nsobola kubanga muzungu nangamba kati jangu wano waliwo ekivulu ekyo jangu okolemu booti ne booti kubanga ekyo kisobola okunyamba nti n'omuntu olala asobola okukulaba n'amanya omwana ono asobola okuba nga atukola ki tumwongerako bwetu naye bwembanga sirina omuntu asobola nti kati jangu kale jangu leero wano tukolemu wano booti kati awo n'omuntu atajja kundaba tajja kummanya. Okay. Ekiba kinyambako kubanga nize nnyimba nsobola okuba nga nfuna engeri enzikola ki. Mukoze nteekateeka ki ey'okuba nga muzuukusa ennyimba zino ne mukadde through video? Ati ekikulu kya byonna mukadde oyo maama Zaituni nambawa Yebude ono yalina okuba nasinga n'obuyinza kubanga asobola okuba nga neziba nnyimba ezo neziba nga asobola okuba nga zikolwa buli kimu wabanga akoze eki kuba yasinga obuyinza era yewe mwangu otuuka ate kunagamba bannaye kino bwekiti. Mulinawo enteekateeka y'okwata ennyimba ez'entambi kubanga omulembe gwe tuliko tuli ku mulembe gwa bifaananyi nti ekimu ku bintu ebiyinza okuyamba waligo wange ono Boola kino ekyokuyimba kyo kyakola ki kyagaana nti singa mukwata kati oluyimba luno ndaba obujja ku ttaka nti mulukute oba pulaani z'omwavu ng'olukute ne maama ne mukwata ebifaananyi ebyo bwe mumaaliriza ne lugenda ku mpewo kiyinza okuyambako okuba nga weetunda gwe nga waligo ogwo lusiba ne weetunda mu bantu ne basobola okubanga nti oluyimba olwo lwe tuva okuzannya baluyita obujja ku ttaka lwayimbibwa Ssaalongo Kiwanuka Fiina n'emikyala we Zaituni nambawa naye wano mu vidiyo omwana we gwe tulaba yazannya vidiyo eyo yaluzannya ne maama we bamuyita Lusiba Kato. Tolaba nti ekintu ekyo kiyinza obagattako? Kiba kigattako. Anyway tujja laba oluyimba obujja ku ttaka. Nammwe mukkiririza mu nteekateeka y'okugamba mbu oluyimba olwo tusooke tuddeyo mu studio tugire tuluddemu? nga nduddamu anti kati twagala vidiyo
naye n'osanga oli ng'agamba nti basooke baddemu oluyimba bagende mu studio. Ekintu ekyo gwe mu kulaba kiba kigatta ku luyimba olwo, kigatta ku muyimbi, oba kiba kinaabulula ate omuyimbi kye yakola? Kyekituufu kyo kiba kinaabudde omuyimbi kye yakola, kiba kikinaabudde nze nga bwe nkiraba. Okay, kale. So Waligo, tuli mu nteekateeka ey'okuba nga tukola ebijja bya mukadde waffe Ssaalongo Kiwanuka Fiina. Nsaba abali eyo mwenna nsaba mukubire abatulaba omulanga ku nteekateeka eno. Abatulaba mwenna sooka ojja emikono mu maaso Waligo. Abatulaba mwenna abali eyo mwenna nga mwali mwagala ennyimba za Kiwanuka Fred ne Namba Zaituni, nammwe mwenna abali mikwano gya muzeeyi be yatambulanga nabo naye nga nze be nasinga otegeerako kuliko omwami Sawalukagga, Samathias Walukagga, oye nyina n'oluyimba lwe nawulirako nga bali babiri nga amubaakinga, n'omulala Mamuli Katumba. Muveeyo nammwe mutukwatireko ku kintu kino kuba nammwe era mutulaba tukyali naffe tukyeyiya bweyiya, kyali baana abeeyiya, myaka si mingi, era tubasaba muveeyo mutukwasizeeko. Samathias Walukagga ddala ggwe lwaki oyo gw'osonzeemu? kuba nze we nawulira akayimba ako nga mwali ne ngamba like yali kyaliwe wa ku lusegere nnyo era nga nga bayiya waluusi babiri. Okay. Saba obeeyo otutaase. Kati oyo Waligo akubira omulanga Samathias Mulumba Walukagga ne gundi. So no waliwo oluyimba olwo oba zaawedde? Yali mukisa zaawedde original version around 95 wemba seerabidde yaliko mu mukisa. Kati Bwana Lusiba nsaba okubira omulanga abatulaba ku nteekateeka gye tuliko. Bannaaye tufokasinge wali mwenna abatulaba ku mitimbagano, nze nange oba nfukamire naye tusaba obuyambi mu mbeera yonna. Ekisooka ekiriwo muzeeyi okumuzimba, ekyokubiri ne maama waffe oyo yeetaaga ku nnyumba. Naye nsaba tugende ku kitono ekisooka olwo tukole kati ennyumba kisobola okugira kati kino nze kankufundirizeemu abakozi ba business mu music. Nnaalongo Zaituni Namba alimu business gye musobola okuba nga mumukolamu kubanga ennyimba ze zisobola okuleeta abantu, n'abayimbi abali eyo musobola okugattirako. Temuleeta buyambi bwa ssente naye mujje mukole ki ekivulu kyonna ekinaaba kyetegekeddwa mubeere nga kyekyo omwana kyagamba ekyennyumba nti yeetaagibwa, naye sigamba nti mumusondere. Abayimbi balina ebyobugagga bwabwe, kati ng'oyo omulamu asobola okujja n'atusanyusa ate musanyusa mulungi atuzannyira ennyimba ze. So tumaalirize n'akalala kenjosembyayo Waligo alina kajjukidde. Omanyi ndi faani wa Eddie Kenzo era ngenda nempulirako awo amanyi okutegeka alina ebivulu kyategeka eyo n'ategekayo abayimbi b'akadongo kamu ne bayimba. Nange kyembadde musaba Eddie Kenzo bw'aba asobola okumpulira naffe maama waffe amutegekereyo ekivulu amuyita ayimbe.
So asobola okutema mwaka tondo ka Waligo mugave nno omujjo w'abagave yeevuddemu ki ekigambo ensonyi zigenze Waligo musajja wange musajja wa nsonyi nnyo naye yeevuddemu ekigambo nti asobola temamu akatundu ako okaweereze Edrisa Musuza Kenzo owa Federation ayambeko ku Nalongo Zaituni nambawa kubanga tukirabye akikoledde Matia Luima kikoledde Rod Fred Sebata n'abalala Dani no naye ku lw'ensonga eyo so tufunze nze n'ekirala nga bwe tugambye nga David program eriwo ey'okubanga muzeeyi yazimbibwa twetagamu ku sapooti ndabe engeri gye tusobola okubanga ogwo omulimu nawo guggwa nze n'ekirala nga nze neetaaga okuba omuntu gwansobola okuba nga nsapootingako ku kitone kyange ndabe engeri gye nsobola okuba nga nkitwala mu maaso ate nsobola okuba nga nange nsobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa kubanga seteetaaga nti muntu alina kukuwa ssente buli kanaku naye ekyo kisobola okuba nga nange nga sigenda kukubira mulanga buli kaseera nti bannaaye naye nga Okay, kale baganda bange mwena abangoberera nze muzungu David Kadongo Kamu music analyst ku kamera ndina omwami Saz Vincent wano ndina Waligo Rogers last born wa Salongo Kiwanuka Fina eyakuyimbira Fina kulikayo kusoma ne Nalongo Zaituni nambawa ono ye Lusiba Kato John Kent mutabanyi w'omugenzi Salongo Kiwanuka Fina ye mulongo wa babirye Babura okay. Nasaka so baganda bange okwo kwe kusaba kwange enteekateeka eno egenda mu maaso era tusuubira nga 5 omwezi ogwokutaano okubeera nga tutandika okubeera nga tukola enteekateeka eno. Twafunye omuzira kisa asobola otukwatizaako okubeera nga tukola emirimu gino nga teyatusabye bingi kubanga ekijja ekitone ennyo ojja kisuubiramu akakadde kamu mu emitwalo 5 okubanga kikolebwa naye ye yatugambye tugule matiriyo ye agenda bikola bing nti naye fanatic wa Kadongo Kamu era nga mu kyo kyali mu kukola kubanga naye agamba nti ateeke ettoffaali ku kisaawe kyaffe ekya Kadongo Kamu kale n'atufundirizaako ffe kugula matiriyo so asobole ensawo ya sementi kubanga challenge gye tugenda okufuna ziringa 2 amalalo ga Francis Bukenya n'amalalo ga Geoffrey Mukungu Malayika kubanga go gakutandika mulimu ogula n'emitayimbwa era mu bimu ku bintu bye twali twabala ku cost gye twali twabala yali ya mitwalo 56 buli ddaalo naye buli kijja naye twagenda okugira nga bali ababiri beetaagamu emitayimbwa kubanga tebiriiwo ngali aga tata wabano Salongo Kiwanuka Fina ne Moses Balongo bo ga kutemako wano waggulu kukola fashion so g'emirimu mitono naye go gali abiri galiko emirimu si bano bokka abayimbi bangi aba Kadongo Kamu bomanyi ne botamanyi baziikibwa bubi oba oli atuyinza ogamba nti embeera yenziike yaliwo naye embeera mbi okuddamu nti mbi affe abamu tufiisa obudde ne tubanga tusobola okutambula ne tubaleeterako ku bintu bino naye singa otambula n'otuukako mu famire ezo oyinza okukwatibwa ennaku nali ekajjaga nalaba muzeeyi Waligo era betuligenda nabo ekajjaga mulinjulira nga musisinkanye mukadde waffe muzeeyi Waligo betuligenda nabo erutoma wa Francis Bukenya namwe mujja kunjulira osa wa Geoffrey Mukungu ne wa Moses Balongo mujja kunjulira kale gwe omulanga ogubaddewo mbadde ne Lusiba Kato ne Waligo nsaba musiibuleko abatulaba mu bigambo bibiri abatulaba munna tweyanzizza okubanga munnaye naffe tufunye omukisa guno kubanga tusobola okuyitako ku mitimbagano gino kuba twali tetumanyi tusobola nga twabanga ekizibu naye kyetubasaba wekka kyokka obuyambi obwo
tulabe engeri esobola okuba nga tumaliriza buli kimu. Mukama ababeere. Waliwo naye ekigambo ekisembayo nsooka kukwebaza ku kyotukoledde kuba ekintu kino okitaddemu amaanyi era nkwebaliza ddala weebale ebyo ebyange. Kale naye nansonyiwa kano kasembezaayo mukulu muzungu David Mukama akuteeremu omukisa buli kyoli mu kukwasaganyako ebirowoozo n'emikono osobole okuba nga oggusa missoni eno. Naffe ate twesiime aye nawe wesiime tubeere n'ebbanja gy'oli naye nga bwekoze. Okay, kale nga mugenda kino nsaba abazi famire zino ze tulimu namwe muveeyo mutukwatizeeko. Bagamba ofunanga akusitulirako onywerezanga ddala n'oteekamu amaanyi. Tugenda bayambako, tugenda akola ki, naye nammwe twetaaga mutuwe ku maanyi. Nze emulimo guno si gwe gusoose, eyo si ye famire gye nsookeddemu. Nkoze emirimu egy'ekikula kino mu families nyingi, mu bayimbi bangi, naye wetutuuka mu kwetaaga obuyambi bannannyini ate obw'olumu beefeebya. Kino kankyogere ku kamera. So nsaba Lusiba gwe ngenda okwesibako ono muzzukulu w'Abagava ono. Kati ettoffaali lyonna nditiise ggwe tukole muzeeyi tuveeyo nga muzeeyi tumulese awantu kubanga baganda bange abasajja batukolamu omulimu. Nze nkakasa abantu bangi nga obufumbo eyo gy'oli okusoma okutuuka okumalako oluyimba lwa Fiina kulikayo okusoma lulina kye lwakugattako. So kyekyo kye mbasaba nti twerekereze tukole ente. Ffe bangi tusomedde ku music okimanyi nti ssomero eritasasuza. Ako akasente k'otaddemu oba otaddemu 5 okugula oluyimba ewa muzungu oba 10 eyo fees gw'okoze eki gw'otaddemu. Kati gwe n'oteekako ndowooza muliro okuba nga owulirizanga ebyo ebintu naye nga ye omusomesa yakola ki, yavaawo. So naffe ndowooza the only way of paying back is through okukola bino bye tugezaako okuba nga tukola. Baganda baffe abaweereza kadongo kamu ku mikutu egy'enjawulo, TV ne radios, social media platforms, sigenda kumenya kinoomu, nsaba twesitule. Media houses nyingi nga zibaddewo ku kadongo kamu. Kati kano ke kadde okukuba nga mupayinga back, mukozesa products z'abano mufuna revenue mu kukola ebintu bino. Kati kano ke kadde namwe muddizeeko abantu bano bino mubisobola. Kati mbagambye oli nti material 56,000 osobola ogamba nti nze bukedde tuwaddeyo kino, CBS tukoze kino, nti ekyo tukyekoledde. Naye lwakuba ffe obw'olumu ebintu tubirabira wano okumpi. Nze Muzungu David, Kadongo Kamu Music Analyst.